Dr. Kizza Besigye atuuse ku kisaawe Entebbe enkya ya leero mu Kimpowooze. Ono obwedda awerekerwako poliisi okuviira ddala ku kisaawe Entebbe. Olutuuse kaleero ku luguudo lw'Eggayaza, abawagizi b'ekibiina kya FDC olumulabyeko era wano olubeewe lutandikidde. Endulu y'abawagizi etandise era nga bakira poliisi erwana bw'ezzingirire okuziyiza abantu okubayinza amaanyi. Wano bakira abantu bawuubira Dr. Kizza Besigye naye alabise ng'abadde ku biragiro obutava mu mmotoka ye wadde okubaako w'ayimirira okubuuza ku bantu. Wano era ayolekedde butereevu okukkakana ng'ali mu maka ge Kasangati ng'eno yeebadde embaga y'okumwaniriza mu butongole. Abantu babadde bakutte ebipande ebiriko ebigambo ebigoba poliisi mu maka ga Dr. Kizza Besigye nga bagamba nti tebeetaaga bukuumi bwayo. Oluvannyuma Dr. Besigye ayogeddeko eri abawagizi bano ng'asinziira mu mmotoka ye. Ebbanga lino lyemaze mu kkomera n'ebweru, Mwami Museveni abadde yeetala mu kibuga ng'agaba ssente alowooza embeera ejja kukakkana. N'olwaleero nkomyewo nga tebaagala mpite mu kibuga kubanga bakimanyi nti ekibuga kyokya. Bassebo ne bannyabo nabagamba dde akasookedde tuva mu kalulu. Tuyina mulimu gumu gwokka gwa kulwanirira buwanguzi bwaffe. Tewali kirala kyonna. Tetuyina mulimu omulala gwonna kujjako kulwanirira ki? Obuwanguzi bwaffe. Ate ekinzizaamu amaanyi bwe ndaba ng'abantu bakyalemedde ku nsonga buli gye tuyita yonna. Abantu bonna babadde basanyufu bya nsusso era wano Dr. Besigye kabuze katono okulemwa okwogerako gye bali olw'essanyu eribadde